baana bange mumbulize kuba tusanyuse okubalaba bassebo wamu naffe tuli mu kisanyuko mwe tuzannyira eradde bassebo ennyanja eradde Musa mukulika amakubo tetugakulise ge gatukulise mwebale kujja bulungi Musa tusanyuse okubalaba bannyabo kale nnyabo eradde bannyabo mukulika amakubo tugayiseemu bannyabo mwebale kujja kale bannyabo lekerawo akazindalako kampeere Major Tracy ne Major waali ekyo endaga erabika tusanyuse okubalaba bassebo wamu naffe tusanyuse nnyo okubasanga abaana ba taata tusanyuse okubalaba bannyabo eradde bassebo eradde nnyo baana ba taata eradde bannyabo mwebale kunyirira ekyo twalwala ndwadde kakati nno mwana wange wangi taata ekyabajje mu balakisi ndowooza mukikoze bulungi ye taata abantu abo mubakebedde nga temuliemu abeetabyemu ng'alina ekisi kyonna tewali abadde naki abeewange ne mutakubako mu ngalo annange twateesezza bulungi nti buli ajja wano ateeka okuba ng'alina amayinja abantu abo bonna mubakebedde nga balina amayinja gaabwe bonna tubakebedde bonna mubakebedde nga balina amayinja ye taata weebale nnyo naye ate naye yaki mu magye waliyo ekigambo naye wabaddewo omu abadde talina mayinja ge makyerembwa tuwuliziganye bulungi serekita sooka ombuulire ate atalina mayinja ekitegeeza aba civilian ate civilian mubatadde mu bantu abalina amayinja bibalansinga awo si civilian taata lwaki ate nga talina jjinja lyonna omuntu oyo ye olwaleero luno ye nga 28 ye lwagenda okufuna amayinja ge abadde mu training ye taata ya myaka 2 abaffe kakati kambuuze ffe wano tetwategeseewo omuntu yenna agenda kutikkira mayinja olunaku olwaleero twazze kulya kusanyuka kudigida kucakala kati tugenda mujjawo omuntu oyo taata tewategedde nti ki ti Major General Florence Nasoro waali yazze ye taata waali waali yagenda okukola omukolo ogwo yagenda okumutikkira amayinja ge gonna kale nze singa ndi eri singa mpulira engalo ezivuga taata tugenda zikuba nno naawe otye Major General Florence Nasoro yazze ye taata waali yagenda okutikkira omuntu oyo amayinja kyokka kapiteeni wagenda okuviira wano ng'ajjudde nga mujjuvu nkuggyeko engalo sebo taata omulungi musajja wa kabaka Saalongo nyirimu mbugeera mula mpulira bibyo taata ebyawandiikibwa bigamba nti na buli kimuga kye munaagendamu ne babasembeza ye mulyanga ne munywa bye musanga ku mmeeza ebyabateekeddwateekeddwa obulungi tofaayo mmwe musigale buloba mubirekewo taata olw'okuba nti ebyokulya n'ebyokunywa bituli ku mmeeza ye ate ng'ekisinza okunsanyusa faaza yatuwadde essala nga ne byaweredde muddo omukisa weewaawo taata katwekola ekyataata Saamu twejavaane mbawadde erinnya eririwa mwe bakasaanya musaanyeewo tubisaanyeewo n'embwa yeesigamye ennyama ate oba nammwe mwabitaddewo sebo taata omulungi musajja wa kabaka bano baana bange mukulukkiriza akanninye mu mbaliga ye taata olw'okuba nti wazaala bulungi n'oteekateeka obulungi weewaawo nange sigenda batunuulira kimbalimbali lugalo nkola kyetunuuliza ennuuli olusikweta nabulokota ye olwo taata nzikiriza nkuba ettinku lyange ku ttaka ye taata nange mbajjire ng'omuwalume bwe gwajjira kkade kasita tosigala buloba olw'okuba nti abaana bano taata basawo ye bwe nakola okunoonyereza nti omusawo y'asoma akantu akasinga okubeera akatono kaki kkiriza taata nange nabaleetedde akasawo kala nange oba tuteeka sawo batutte mu byalo by'ekasawo ate nsaba nawe beere mugumiikiriza ng'ekiku kikola kitya anti taata okireka mu nnyumba n'ogenda ebweru n'ebijwa myezi 3 okomawo ne kikuwa ttaaki taata ate n'onaabeere mugumiikiriza ng'ensiri akola atya ogitega neeti nayo neekulindira mu lukubo ng'ogenza okukola susu n'ekuweerayo ttaaki obadde ki sebo taata omulungi musajja wa kabaka mpulira bibyo yabadde omwana omulenzi muto wange
ali erijjima ateesenga amazzi g'ennyanja Lubigi ye n'amanya nti buli mukazi yeetaaga ekintu kimu okubeera ng'atereera kiki ebeera mmotoka aha yakedde e Japaani ye yagenze okutuuka e Japaani ye ng'emmotoka eziriyo ye za bbeeyi aha n'omusolo gw'e Uganda ye ne gumulemerera kogwe n'akola ekintu kimu kitya n'abayiiza mu abasatu mwekubireko mu ngalo ku mmotoka yabaleeteddeko side mirror aku amakwata side mirror oyo omwana sebyuma muveewo kati ebisigadde bye bano ebyegulira taata katikkiriza bano mbatadde kubanga n'omuti gutamakoola naawe kiri kutuukako nkoze ng'omwana w'emagere bwe yakola yakola atya yagamba kati ne bwe ntema taata nange ntemi baana bange babantwalira e Namayumba hey. 2 essuula ye mukulu kati nga tonatuuka ku lunyiriri ababo bawulirize muwulirize tuula ebannaye guno si gwe musalaba gwa Yesu ntudde ky'osoma naamu ky'okola ne banno Mikka 2 olunyiriri lwa 10 muyimuke ky'osoma kye mukola annange tuyimuke ate tuyimuke sooka oyimirire soma muyimuke tuyimuse wagaye kye tusoma kye tukola ye tubiwakanye oba ne tubiwakanye tetoolako teyongerwako muyimuke mugende kubanga wano si kiwummulo kyammwe lekeraawo Rrr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 r
bwe biti nti ne bateeka emmere mu maaso ge alye ye n'ayogera nti siirye ye siinywe ye nga sinnayogera kye nnatumibwa kati mmwe mutuule ssebo taata omulungi mpulira bibyo nsaba okkirize izikiriza ffe bwe twazze sayidi eno bazzukulu bajjajjaffe Ssenjobe weewaawo tuli bakatoliki nnyo ye era wano woowulirira omukatoliki ng'obukatoliki bamukkako ye wano waayimbira akayimba akagamba ndi mu Kristo nebaza Katonda eyaŋŋaza bw'ati yimba nange twabadde tujja wano mu maka go twazze n'ensonga taata bona siima nja kujja mu maaso taata nyanja ensonga watwe yatuleese abange ndi mu Kristo nebaza Katonda eyaŋŋaza bw'ati sirina buzibu mujje mu maaso wano bwe mubanga n'ensonga mujje mujanje wamma mwannyinaze nkusaba osituuke ne muganda wange nawe ejjirako mweyabasigadde mukube mmwe mu ngalo tugende mu maaso tutwale ensonga yaffe nazzikuno omusajja omuganda bwe yeekubanga mu lwengabi taata n'ayolekera omutala buwasa wattu wabangawo ensonga ey'essimba gy'agala okutuusa taata waabeerangawo ekita ekyamutanga abeeko ebigambo by'atuusa eri abakulu mukulu olw'okuba ensonga gwe ne bakulu banno abazze okukubugiriza mugituulidde taata kizira n'okutta kitta inze ne bannange okugibumba gye muli nga tubakanga baddeko mbadde ndowooza mukkirize tukube ettinku lyaffe ku ttaka tuwandagale ku lya Buganda taata omulungi mpulira bibyo nsaba okkirize kantuule nga abakyala b'e Masaka bakola batya anti atuula bw'ati n'asimba olukono n'agamba nti lumpe maada ko ggwe naawe k'olusimbe ntegeeza olugambo kale buli omu atuule nga bwe ntudde
taata omulungi weewaawo mu kujja mu makaago muno ye taata twazze n'ensonga mwazina mukulu taata ensonga yaffe yatuleese Ye. taata ensonga si ndala nnyo Ye. mukulu taata ensonga yaffe ya buwangwa Abaffe. mukulu taata ensonga yaffe ya nnono Ye. mukulu taata ensonga yaffe ya ddiini weewaawo sebo taata twagiroopadde embuga mukulu kkiriza nkutegeeze tuli bakyereeta nga basusi b'amenvu Ye. mukulu gwe twayitiramu okutuusa ensonga yaffe sayidi eno Ye. taata si mulala ani oyo ye mwana wa nnyuwo abaffe kyami wabiriiwo kayobyawo oyo yennyini balungi nsiitiwo Sookote. akomba oba gwe gw'okomba evvu ku mugongo abaffe taata ntegeeza ssenga w'abaana asengeka ensonga z'abaana ab'obuwala bawezezza emyaka 18 ye taata bwe twali twogera ye ye yandagirira Nti. naŋŋamba Mhm. ennaku z'omwezi zino 28 Ye. mu ddaaza Ye. erya mukama waffe yesu teyali yezu mu zzooba erya ntenvu mu ddaazi lya mukama waffe 2023 weewaawo nti mu lujja muno mujja kubaamu ensonga era nga bweri olwali kati bwe mubuuliza ye nti ensonga yaffe tunaaginnyonnyola ani oyo anaaginnyonnyola bakulu banne Ye. baginnyonnyoke batusale ku ggwagi Ko bino bye ye. yatutegeeza nti mu lujja mugenda kusangamu omwami ye anaaba akubiriza olukiiko weewaawo ne mubuuza naabutegeera ntya bino bye yasobola okwogerako wadde obudde bwalinga obukwata ku maaso nti mugenda mumusanga ng'alina ekirevu kya lutuula teyampaayira bwe twetegereza abakulu abali sayidi eyo ye taata nga gwe gwe baali bagamba aha n'atugenda mugenda musanga obusuulumbi tebumuggwa ku ntanyeenya ye ntegeeza simayiro Ye. bwe twetegereza abakulu eyo Ye. nga gwobakira simayiro teyampaayira n'atugamba mugenda kumusanga ayambadde ekkanzu etemagana nga supu w'eŋŋaŋa bwe ye twetegereza ekkanzu z'abakulu sayidi eyo otera okulya ku ng'eyo ŋŋaŋa Yesu. Muliraanwa Dimitiriya ye yaŋŋamba mbu supu w'eŋŋaŋa atemagana taata n'ayogera ne kino ekyasembayo nti mugenda kumusanga ng'ayambadde ekkooti ey'omuwendo ennyo weewaawo kwezi ezaayambalwanga abaami b'emiruka tokubye nnyo kale yatugamba ye naye taata nsaba okkirize ye ebigambo mboga bakubiri mu ngalabe wange Oba bazzukulu onaafa bannamugozi obaki. mukulu okkiriza weewaawo wano wetwazze ye tetwazze mu mboga ya mukaaja nga tulabya nnaku aha katudde wajjajja kasujja kyesimba kituufu taata tukube kabba otuleeteresenga nsonga ne leero asengeka ensonga yaffe bw'abanga mwannyinaze gwe mukoonyeeko ekyamazima ekituufu Eh. ensonga yammwe yagiŋŋamba sebo taata omulungi musajja wa kabaka bw'obanga bw'otyo bw'ogambye Iye. mukulu weebale nnyo Weewaawo. mukulu weebalege kati serekita ndeetera mwannyinaze
ate atukakase nti ddala omwana amwawudde. Selector Dax akwaniriza mu party 2. Digida. Mwebale. Yes. Digida. yamukola ky'okubeera tibwatyo Webale Florence. ebyomuredi Abe wange sibawulira. talina mavuganya ali atigwe digida Whoa. sibuli kyoyagala bebi wadde tokisamya werire mujeno ali basibye bukokolo mafere bamukwano beera bambikwateyo Mwana wange onkoze ekyeso. nga soda sanukula abeno tusakanye byenayitanga ebiroto byonna bibino wano ndabako sembere n'omukono tovawo wabakoye nga ndye wajangaba mwerage ayaya ajja musitali omukwabo lavu y'amazima njawufu totamu fresh eri switi anange ebyaddala mugusa atambula nzimba gwe bululwe amwenya amazima yasima musobola n'okwewa ku buhaga lavu yegowulula buuluza bange ddala mwebale kwetegera bangeyi monange mwe nange nabategera Abe wange. eyagalabo mukayi Yes. lavu yegowulula buuluzire Wulula buwuluzi. ddala mwebale kwetegera bangeyi balumye Weewaawo. bebi woba gwe osanze omukyala atayomba atalwana alinga Florence mazima oba omukyayira ki wafuna ono wamala ebyabasajja yapowa ono kirabo yafuna leka mwefuge bekirumye banyoza Yes. entalo za mulwanire zonna ziwangule Akalulu kaliwa. Yes. lavu yange abagole bange mujeno ddala mwebale kwetegera bange banange mwe naye bategera yagala oyo yeka lavu yegowulula buwuluzi bebe ddala mwebale kwetegera bangeyi banange mwe nange nabategera Yes. digida Abange. I'm for you, baby. I'm for you. kona gwe balumye Webale Florence. eratero jeno Aha. giragino omwami Wangi. uno omwami uyo Wangi. mwe mumanyi eratero jeno Abange. Abe wange sibawulira. Bazzukulu bannamuguza akalulu kaliwa. musanga nga kamoyo bweyayoyo mukwano katalaba mwegwanyiza lwane James ku Florence Abange. akayimba kasenga ekitiibwa ky'omukyala kyeki gano amayengo g'omukwana gasabale abayekengera nnyo kuwe mutuweemu ono yasiima lwakuba natuzibu Tokakira usi. ebiramo bya senga nabifuna
buli kye yaŋŋambanga nakiga ensonga lwaki omukolo guliwo bambi senga wakola bulungi webale sengange omwami waffe kala akalulu kasenga sikawulire eno byonna byewandagirira omulukande sengange omwami waffe senga jangu nawe obibyemu moto wange komawo eno biveemu ebyo jangu senga wetuulira moto wange jangu ogira wetuulira Jime natakyagadde nkusoma wesege bweru omanyi mwe mwasoma kusunga ng'omwana yatukubyeko zaabu gwerengera okumwenya alinze mundeke nene yunanya obudde ebirala tunanyumya ekya webale bakatuma mwebale abange nabo omulenzi bano bafitinga yes abange mogere ndulu mwebale walalala dali kyennekwasa nange nabimanyi owedda bulijjo onwesuze abange mulaba omugole omwavu kafe olaba nekojja tuse avudde singa wamama mutokulaba kusala kujangana nnyo abamiro webale nnyo ab'emmamba akalulu gye kali eno luno olunaku lw'amasanyu Fulo nga bokkirira mpola Florence nga bokkirira wangi mpiki abeewange Katonda tabaddemu eyo nsonga basisita bange abalungi kajjambu faaza posi kuyinaako nooma yonna Florence mwana ow'obulenzi taata omulungi abantu ababadde namayumba weewawo taata bawulidde bye bawulira ye taata naye twagala okumanya mu bujjuvu ye taata omwana omulenzi oyo ng'omubikkudde ku ntumbwe n'ekunnywando yaani sebo taata omulungi mu mbeera eno mwe tugenda okutambulira taata mpulira bibyo nsaba okkirize ebikwata ku muto wange ono Jime weewaawo ŋŋenda kusoma bisome ye si lwakuba nti Jime ono si muto wange weewaawo naye olw'okuba nti bakulu bannammwe ye abatuzaala sayidi eno yazaalibwa maama waffe awamu ne taata waffe era bwe baamuzaala baamutwala ku kika ewa jjajjaffe n'amutuuma erinnya erya Bisunsa olunaku lw'Essande lwali lwiza taata y'omu ne maama baamutwala ku bbatirizo era baamuwa erinnya erya Jime nga boogagatta ye Bisunsa Jime yes sebo taata omulungi ye twazaalibwa taata makulu munnammwe weewaawo taata nga ye Buzigi Josefu weewaawo yagenda kulunda mboga abalunda ente badda weewaawo taata tuli bazzukulu ba Buzigi Merito taata tuli bazzukulu ba Ssenjobe taata tuli bazzukulu ba Ssenjobe Batuulamawo taata tuli bazzukulu ba Kaate Eriya weewaawo ennyumba tuva mu ya Buzigi ye Josefu tuva mu luggya lwa Buzigi Merito weewaawo olunyiriri taata tuva mu Lwakitta Obusenze taata Omutuba taata Omutuba tuva ku bwa Nabakankala weewaawo Essiga Kyamuddugayaza Kirumba Buddu weewaawo tweddira Injobe Akabbiro Bugala Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atuwa oluyimba weewaawo lugamba luti dduka
Duka olukalu okke omugga. Nyabo Nanjobe atambulanga mu mbejja. Amaaso gamulengejja. Taata mpulira maama waffe omukadde omulungi weewaawo nzikiriza oyo nno ye yanyweza ekitooke ng'ab'ennaku zino banyweza butanda kanzikakkaneko wansi ye maama weewaawo omulungi omukadde atuzaala nakkazi Scovia ku sayidi eyo tweddira mamba akabbiro Moguya Ssaabasajja Kabaka ku sayidi eyo yasiima era n'atuwa oluyimba. Sebo taata muto wagono golaba ennyimirira gy'ayimiridde akulaga nti ayina ke yeekoledde musajja businessman. Sikuleetedde ennyanja lagayidde, sikuleetedde lukolera mu ntembo, sikuleetedde nti gwe nkuleetedde asula ku nju za Nalwoga kw'ona amubuuliza. Yazimba amaka agage yeesuza, musajja muyivu, yasoma n'atuuka mu P7. Bwe yatuuka mu P7 yajja na buna. N'akomawo ate ng'akaaba nti ne mubuuza Jimmy obadde kinti nfunye buna, ne mubuuza obadde oyagala bumeka nti kamu, ne mugaa tugyeko amalala obuna oba oyise bulungi. Bwe yavaawo yagenda ku senior 4 senior 6 yadda na Busaasira, n'agenda mpaka ku Sendeketendekero University e Makerere, n'ayitawo paka bwayise, n'ayitawo bulungi nnyo taata. Diguli esooka agiina, ey'okubiri agiina. Yali ayagala kusoma ya kusatu PhD. Asiimye omwana wa Nabijjano, omwana wa Kannabibumba, omwana wa Namasole. Mumbeera yemu mpulira bibiyo mama wa Buganda mami ssanga lya mbogo nsingo biseera maaso malungi kisaakaate muzzukulu wa Muyingo essama asiimye naye alika kumakaaga kyensinga okwagala ku maama taata nze buli lwantunuulira akumwenyereza buli lwantunuulira maama ayagala buli omu nasoose kulowooza amwenyeza nze kamutunuulire ndabe dabayo nagenda bamwenyeza tegeeza buli omu amumwenyeza abanga abaana baleese essavu lya Buganda sebo taata omulungi nsaba okkirize obwedda tuli ku bunkenkeeri nga tweraliikirire ke kaseera nawe obeereko ku bunkenke anti ekyapa kya Buganda ffe tukiyina mayiro akenda ffe tukayina entabamizibo za Buganda ffe tukirina nkuseseeki twazze tuti twatambudde netujja wano twalize Kyaddondo netuva ekyaddondo netutambula netuyita mu Busiro netuva e Busiro tutwa e Mawokota netuva e Mawokota taata netwolekera tugenza okwekkanga taata okutambula okungi ennyo nga tuggukidde Buddu kkiriza nkutegeeze bwe twabadde tutambula twazze netuyita wali ku roundabout yammwe empya kuwerokapu ku Masaka City netukkirira ku kyevira waawano Kereziya y'Evira Maria yiino netweyongerayo kiki nekidde ebigasa netuyitawo Mukama Nsimbi wuuyo netujja wetuwetedde waawali akakubo kangaakatali kakolansi kali wansi bagataddewo n'ennyumba yammwe yiino wano empya taata yiino entabamizibo ya Buganda ennyumba ya taata yiino wano weeri yiiyaawo taata wetegereza akalo kaliko nanyiniku akalo ka Buganda akata akalo kaliko nanyiniku akalo ka Buganda akata nnyo sebo taata omulungi tetwakomyawo taata ennaku ezo wali embuga bwe wali embuga taata walina emirimu egyali gikututteyo olw'okuba nti wali oli mu bwangu bw'oyagala okukomawo ebuddu eno taata olwali mututte oluwalo taata ekiwandiiko kyo kino wakyerabirayo omwana omulenzi muto wange bisunsa bwe yategedde nti ajja eno
kwekuleeta ekiwandiiko. Ekiwandiiko kino kigamba nti obwakabaka bwa Buganda ensaba y'okumirizaawo emirimu gy'obwakabaka buli mwaka. Twebaza taata Nkunda Deogratias mu linnya lya gavumenti ya Ssaabasajja olw'omutima ogwagala obwakabaka bwo era n'obuwagizi bw'omwaka guno ogwa 2023 n'ensimbi z'owadde eggwanika ennyingi bwe zityo omutima ogwo gweyongerenga nga Mukama bw'akusobozesanga. Ssaabasajja Kabaka wangaale Katikkiro Charles Peter Mayiga ataddeko omukono n'omuwanika ow'ekitiibwa Robert Rwansibirwa naye ataddeko omukono. Ateekako Segene mu maaso. Ate nno omwana omulenzi muto wange Jimmy yakoze eki? Olowooza alina ke yakoze n'agamba nti anajja atya eno taata mmwe munaamuzaala mutya munaategeera mutya nti muto wange Jimmy awagira obwakabaka bwa Buganda naye n'akonolayo ekiwandiiko kino akireete mu mbuga muno. Taata gwoteekeko sitampu. Ebigambo ebiri kuno kwennyini bye biri kuno mannya gegaawukana nti omwami Bisunsa James. Ate omuwanika wa Gwansibirwa ow'ekitiibwa ataddeko omukono n'ow'ekitiibwa Peter Mayiga Charles Katikkiro. Ate nno twakoze eki? Eno y'ebbaluwa okuva mu bwakabaka bwa Buganda entongole ekakasa okwanjula. Taata mugiteekeko ebiwandiiko ebigendako ate tugizzeeyo kubanga ku lw'omukaaga tulina okiraga bakadde baffe mu Katonda. Tugenda bisaako. Taata mugenda biteekako. Tugenda kusaako. Kale kakati nno okuliraana omugagga ataddiza. Taata waakiri oliraana omutamiivu. N'akola ki? N'afuluuta. Anti buli lw'atamiira ebinusu byabeera nabyo mu nsawo nga bikuyiikako obikuba giri ng'obikuba kisi. Okuliraana omugagga ataddiza oliraana omutine gukuyira empumbu. Naffe tubaddiza. Taata tweyanziza weebale nnyo weebaleke. Kale nsaba okkirize era ono muto wange kakikwatire ddala ekiwandiiko ekyo tukizzeeyo ate muto wange Bisunsa n'akiteekako mu ddiiro lye. Taata kati nsaba okkirize katukube ekkabba naye kino kya nsonga. Taata nga bwe twongera okuttukiza obuwangwa n'ennono obuwangwa bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka Namulonda agiyina awantu wa mu Lubiri ebbanda. Kale nsaba wano bamugjewo bamutwale mu byalo by'e Namayumba. Abange abaana b'obulenzi mujjewo ensonga eno. Mwebuzeebuze ng'abanoonya kyekiro nemukuba taata omugongo. Sakata obange oliko kwisakata nsobola okujja n'enyamako. Kale omwana w'omukulu twanguyeeko wano bato bange nsaba okkirize weewaawo twabadde e Namayumba twakutegeezezza nti muto wange yakuleetedde omutwalo nga bwe gwa terefayina. Bwe guno omutwalo omuto wange bannange bazzukulu banamuguzi tukubire ku mwana omulenzi engalo ez'amaanyi. Weebale nnyo taata b'ebigambo bye nti weebale nnyo balire ddala okaddiwanga ebirala byonna n'otakaddiwa mutwe n'engalo ezo. Weewaawo guno taata
gwe mutwalo. Mwebale. Muto wange gwaleese okuwasa muwalawo Mwebale. Florence. Taata nsaba okkirize mu mbeera y'emu. Mu byambalo byonna ebingi by'olina. Ekyambalo kya muto wange Jime ebisunsa ekyekkanzu tekibaddeemu ku lwa muwala wa mulungi Florence. Taata nsaba okkirize osiime ekyambalo ekyo okitwale ku lwa muwala Florence. Kasita mukwata mu ngalo ng'omanya asiimye. Tweyanziza nnyo taata. Webale nnyo mwana w'obulenzi, webalire ddala. Taata mu mbeera y'emu muto wange agwerekeddeko emperekereza eyo nga ya kkanzu ya bbaasa ewerekere ekyambalo ekyo Mwebale nnyo. ekyekkanzu. Mwebalire ddala. Era tusaba okusiima kojja Kakooza wonna waali. Tweyanza nnyo kojja, tweyanzege. Kale tuddeyo eri. Akatukola bw'oti. Taata. Era omwana oyo ekirabo ekyo. Nkwebaza okunkuumira mwannyoko ow'ekkanzu eno nga nkusaba ompe mwannyoko mutwala nfumbire era ku lunaku lw'omukaaga baza banaakubuuza nti muka ekkanzu wagifuna ngamba nti nagifuna era mwenzijidde. Sebo muko w'enkoko eno nkusaba ompe mwannyoko nfumbire anzaalira abaana ndabirire era kakasa olidde ewaka sirikulisa mayuba. Sebo muko era muto wange akuweereko emperekereza eyo nga yeye bakansa. Kolaba okuzaalibwa obwomu ojja bisitula wekka. Olina ekyoyagala okugamba muko? Tewali nkwagadde. Kale kale tuwanike mu bbanga. Tugenda kubala okuva ku 10 mpaka ku 0. 10, 9, 3, 2, 0. Simayira eri ku mwana ono bannange alinga gye bamuloga obulozi. Florence nkwebaza okundeeta mu bakadde baffe okunnyanjula. Neeyanziza nnyo nnyabo neeyanzeege olunaku olwo olw'omukaaga tugenda kugenda mu maaso ga kyaki tuteeka empeta eno tusibidde wano. Nawe lisaako mukyalawo. Tweyanziza kimala. Yes. Maiso wanna. Wow.
tikkuleko James tikkula omwagalwawo ayo omusoga akoba omukwano gwakumenaamena omukwano gwakumenaamena omukwano taata kati kolaba ekkaya ya muto wange bwabonyabonyeino omwana omwana wange tomumenye ensingo aye naayagala mutuula wa kinoozira kinogola bunobo omukwano James buli eddoboozi nkwaniriza amaka g'abazadde bange weebale kujja weebale kundaga bwagazi mukwano era nkusuubiza okwagala n'obulamu bwonna nkuwadde akalabo kano nga kalimu ebibala bingi kale bwe munaba mugezi mubakabona ekyo kyekiwandiiko kyemugenda okubakwasa ekiraga nti mwatuuka mu maaso g'abazadde era ne mukola ennono kyeragira sebataata bakwasa ekiwandiiko ekyo kyebagenda okutwala mu bazadde mu ekereziya ate twongera okusaba n'omukolo gwaffe ogw'okulwomukaaga nagwo oguwa omukisa otw'olunaku olulungi n'omukolo gwonna gugende bulungi ate era n'obufumbo bwabwe obuwa omukisa obawangaaze balabe ku bazzukulu ate era basanyukire mu ggwe abagenda okutambula bonna nga badda eka bawa olugendo olulungi saba malayika Mikayiri abawerekere Songa